Osanga omukundigaza Pastor Bugingo okikiriza yeyagala obulamu bugamba butya embeera eno tuli wano bawala kata wayitawo namuwona oli mutuuze w'emasanafu ovuga booda embeera eno eya Pastor Bugingo wagitegeddeko wagiwulidde? Mbeera nagitegeddeko kuba nakedde ku mateesa azadde nga 12 nenzija nga neesa omusabazi wange namugye masanafu kati nadde muleka mukasumi twasi wali kulozana natuuse wano ng'oluguudo lwalugadde otuuza tekiri wano nti abadde batuddewo Pastor Bugingo saazadde nga 12 nagikiwa amangu ago kiki ekyakuwangulidde okuba ng'olowooza nga gwe omuvuzi wa booda na Uganda? Nawulidde bubi kubanga omusajja agenda ku kyaki n'asunga abantu be alina buzibu. Kirungi omuntu okumugezaamu kirungi yawonye ekyo twasanyukidde naye ate kitalonye kya bodegaadi we kubanga naye si enteekateeka yaabwe bali badde bazze kuba oli nezikwasamu. Oli wavaayo n'agamba nti oba oliawo ebintu bino biyinza okuba nga mulimu ebyobufuzi. Ennaku zino abadde ayogera nnyo ku politics, ayingira nnyo bannabyabufuzi. Oba oliawo nakyo kiyinza okuba nga tekyaleese obuzibu. So okuba nga kyebyobufuzi naye ye nga ye ate kyalina okivaamu baba basumba abantu omuntu alina abantu abasukka mu 300 oba olina okukoma abantu osobola bateekamu omuliro. Woba osumba abantu beera mu kyaki ogamba abantu bannaye ensonga buli ne bwe nesi byabufuzi ebyobufuzi tebikwatagana na ddiini kubanga ne Museveni tagendanga ku makya naga nti nze ndi mukatuliki ndi musiraamu naye nga wabula munaddiini alina kukolagana bonna buli pate yonna buli pate kubanga abapopawo basabire wa Bugingo abapopawo n'aba NRM kati nga gwe munnayuganda oba omutuuze wowulira amasasi agasukka mu 10 agakubiddwa oba nga gasimbibwa emmotoka ya Pastor Bugingo atali munnamagye atali obupoliisi atali wakitongole kikumaddembe kyonna kyonna kikuteekawa mu ebya sekirite bino ebya butonda bwe kati omuntu wa bulijjo gwe eyetambulira ku booda? Kyamazima kyekintu kitiisa kyekintu kikanga kubanga olwaleero okubanga tokubanga ku muntu n'owulira ekintu nga kiri wali nga kyanjawulo ku bintu by'olaba ekiba kirinyo. Abantu abamu bagenzi ne bagamba nti naye kati zino oluguudo nga luyisa nnyo emmotoka nnyingi tekuli kamera ebyaddala mbu teriiko oba oliawo bandibadde bamanya ani eyabadde mu nkweno. Gavumenti ekoze kimalawo kubanga enguudo zino eteekako kamera ddala oba obukuumi obw'enjawulo? Kamera izo wano tewali bukuumi ate nga luno oluguudo lulina abamenyi b'amateeka bangi. Wano wabeerawo abamenyi b'amateeka wano banyakula abantu obusawo ababbi babeerawo nnyo naye tewali security. Poliisi eri eri waggulu ne kamera ndozeriawo mu koona waggulu naye nga wano tewali security. Ate bubutuuka ekyowonooneka n'oluguudo lufu ebinyawo ebiri bingi toyinza kuvuga mmotoka n'otasibamu otegedde kati omuntu asobola okukozesa advantage eyo baba badde babagondooza ampusi eri toyinza tuukakoyo ampusi n'okubankuba era oba olina osibamu n'olyoka ogenda. Tegeeza n'oluguudo nalwo luliko ekizibu lusobola kubanga omuntu asobola kutegerawo kunoza luguudo olungi era alina obala awantu wosobola okusibamu abantu osobola kugenda musinga. Pastor Bugingo olowooza ng'abasumba bonna abali mu kategori eyo ey'okubanga nti sometimes bamanyi okubeerako ne sayidi waka kikoyinza okuba ngaobawa? Wabula kyensaba abasumba mwenna mubeere ku ddiini oba mwayimbya ddiini mubeere ku ddiini zammwe mumanye nze ndi pasita era kugamba abantu nsonga bwete ya Katonda si byabufuzi. Lwaki ovaayo n'ogamba nti tanyingidde byabufuzi n'obeera mu byobufuzi? Waliwo olina obeera ku ddiini yo kubanga eddiini tesosola. Beera ku ddiini yo tolina kuyingira ate byabufuzi bibakwatako.